Alright, wetwogerera essaawa zino gwe ssebo bannya bandaba ogenda kikkiriza oba ogenda kigaana. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine record agisetinze straight up. Olunaku olwaleero abadde Kawempe. Naye gwandaba essaawa zino njagala olabe ekibadde Kawempe ate owulire ne speech y'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olabe ku nasiisi w'omuntu. Kati ab'e Masaka gaba bugoma, ab'e Mukono gaba bugoma. Awo nonno wano ali Kawempe South. Oluvaawo agenda kudda Kawempe North. Njagala owulirize Kyagulanyi amasannyalaze kyeki. Tukuŋŋaane olunaku lwa leero lwanjawulo bassebo ne bannyabo. Bwe bakeeredde ku makya mutunulire batandise okukuba amazzi, bakuba amazzi agabalagala eno mu lukuŋŋaana, bakubye amazzi agabalagala eno mu lukuŋŋaana, batandise okukuba amazzi eno. Olukuŋŋaana luli mirembe, lugenda mirembe, bali mu kukuba mu bantu mazzi, baabo bongedde okukuba mu bantu amazzi. Olukuŋŋaana lugenda maaso, poliisi eri mukuba bantu kasita pulezidenti atandise okwogera. Bakuba tiyagasi, bakuba amazzi, bafuuyira abantu amazzi. Tetulina okulwana mu biseera eby'omaaso tufu, ayise kino kyekiseera mu biseera eby'omaaso. People power. Olukuŋŋaana luli mirembe, lugenda mu maaso. Bo bali eri bakuba bantu miggo, bakuba tiyagaasi, bakuba bantu mazzi, be babifuuyire eno. Kukyalira muganda waffe Alex Waisa Mufumbiro ne Kaija Dorini ne Edi Mutwe ne Akireo Kivumbi bonna bali mu kkomera, era Alex Waisa abatumidde nnyo. Kaija Dorini abatumidde nnyo. Abaana b'e Kawempe, Edi Mutwe abatumidde nnyo. Manyi bulungi nnyo tibagezaako okulaba nga bakyankalanya n'olukuŋŋaana luno. Museveni tasobola kikkiriza, gyali yonna kati ebyenda bimutokota. Bakoze buli kye basobola okutulemesa okuŋŋaana. Basooka kutandika kuwamba bantu baffe. Essaawa ya leero kampeyini ttiimu yaffe yonna abantu 187 babakutte bali mu makomera, naye ffe tukyagenda mu maaso. Baagenda ne basalako ssente zonna ekibiina kyaffe kye kyali kifuna, kubanga baali balowooza ezo ssente zigenda otuyisa mu kalulu, naye mwe ne mwewaayo ne mutugulira amafuta na buli kye twetaaga, era tukyasonga mu maaso. Bafubye kutiisatiisa, naye tukyakola ki? Olwaleero badiployinze amagye buli wamu, ne ku ofiisi yaffe badiployinzewo amagye, naye nga bwe babadde babagamba ne Dax Vibes bw'abagambye yeffe bangi, era tumazeeko, era tuli wano. Baganda bange mwenna, olwaleero lwe lunaku lwensoose okujja wano mu Kampala, naye yonna gye tuyise bagenze bateekateeka abakozi b'effujjo. N'essaawa zino balina abantu baabwe abo abayaaye be bagenda bajja mu ghetto. Mu ghetto tebajjayo balina talanta nga gwe nange, naye banoonya ababbi, banoonya abaziba emisango. Mwenna mubamanyi kubanga ffe tuli baana ba ghetto, ne babaleeta bakole effujjo, era bwe mulaba omukozi w'effujjo oyo waabwe bagezaako mutulimbikamu. Buli yonna gye tubadde tugenda bwe babadde nga basookayo ne bagala amakubo ne bagamba Bobi Wine tayingira wano, naye ate bo ne baba nga beegiriisa, naye olulinnyawo beetuttira baba, byonna nga bikyuka nga bwe mbadde mulaba. Baganda bange ab'e Kawempe, baganda bange abantu b'omu Buganda wano n'ab'e Kampala, munzikirize mbatuuseeko okulamusa, mbatuusaako okulamusa okuva e Busoga.
batuusaako okulamusa okuva abaana b'ebusoga bonna batuusaako okulamusa okuva ebusiya okulamusa okuva ettororo batuusaako okulamusa okuva Mwakyoli batuusaako okulamusa okuva Erango batuusaako okulamusa okuva Karamoja ne batuusaako okulamusa okuva Embarara abanyankole mwabareeba mwabakunda ego abaana b'omwankole babatumidde nnyo batuusaako okulamusa okuva Ekigezi batuusaako okulamusa okuva Ekisoro batuusaako okulamusa okuva Arua okulamusa okuva mu Isirairi yonna banange yonna tutambuddeyo yonna mubadde mulaba tebagenda bibalaga ku TV zammwe kubanga bwe mumanyi TV ezimungule okujjako entono zemumanyi temugenda biwulira ku rediyo naye ndi musanyufu nti mubadde mugoberera live nga mubiraba ku Facebook mubiraba ku TikTok nga mubiraba yonna baganda bange bali wano abantu b'omu bitundu bino mumpulira bulungi abantu b'omu bitundu bino bantumye era buno obubaka njagala mubuwulirize abantu b'omu bitundu bino bantumye ne baŋŋamba nzije mbagambe ti kino tebakisindise mu bigambo bakisindise mu bikolwa nga nammwe bwe mubadde mulaba nga babalaga nti beeteefuteefu everyone is ready for change Uganda yonna eyagala nkyukakyuka okumala ebbanga ddene musenga mulaba nga bwe wabaawo okulonda mwab'eKawempe ebyokulonda ebirondesebwa mubifuna ku ssaawa 8 naye nga byatuuse dde Karamoja mwe ab'e Makerere ebirondesebwa mubifuna ku ssaawa 7 oba 8 naye nga byatuuse dda Madiokolo nga byatuuse dda Ekisolo era nga Museveni yeekwekamu ebyo ebifo ng'agamba nti Ekisolo bampadde 10 ku 10 ng'agamba Madiokolo bampadde 10 ku 10 Karamoja bampadde 10 ku 10 mujjukira mu 2021 batulemesa okutuukayo nga beekwasa COVID naye ku mulundi guno tewaliwo tewali COVID era mwalabye jakatuuliziganye mwalabye bulungi nnyo nga yonna gye twatuuse nga bw'oba teweetegereza oyinza okulowooza tuli Kampala ekyo kibalaga nti mu Uganda bonna tewaliiwo bawagira Museveni bonna bamukoowa dda ekyo kyatandikira bwe mwalaba Erango Museveni ekibadde kimukuma mu buyinza kutwawulayawula n'agamba mu Abaganda temulina kukolagana n'Abalango oba n'Abakyoli n'agamba mu Abaganda n'Abasoga nangi titwasobodde okiraga ensi yonna ti buli omu babonaabona era byalinga twawulayawula nina essanyu opategeeza ti nagenza okuva mu Alongo bannange nga tuli bumu nga ffenna tuli bumu nga ffenna tukwatagana era nina essanyu okubategeeza nti Erango bantumye n'erinnya bwe mbaano netuuka Erango yenze Okello Kuch abaana b'Erango be bali wano tulinawo Abalango tulinawo Abakyoli Okello Nachi Nyinga
Jome Acholi, Jome Lao, Nyinga Okelo Kuch, Abedo Nadi President, Me Lobo Uganda, Duchu. Arogede! Tedwako miawo, netuganda yenayonna, naye ate nga bwe mwalabye, abamu kye baali tebasuubira, bannange abaana b'omwanko